eyasembayo okubeera ne Dr. John Spire Kiggundu akwatiddwa era abyaddeko byayogera ku nsonga poliisi munnange bwetyo emulina era batubuulidde ekiddako. Ate munnange gavumenti mwetutegeereza nga bwenoonya ssente oba ssente tezinoonyiza mu kiwato nga mazina bwe batyo ate munnange basazeewo okubeera nga bongeza bakaawo ba town clerks ba commissioners ba under secretaries okubongeza emisaala newankubadde nga bo munnange abasomesa aba arts babagumya bugumya era n'okubatiisatiisa muddeeyo oba si kyekyo mugenda kubeera nga mugobwa ku mirimu. Sigenda kuwangaala nnyo mu mboozi eno naye munnange katusooke tumanye ate ebifa ku nfa ya Dr. John Spire Kiggundu. Ono nno munnange agafa poliisi batukakasa nti omuwala atemera mu myaka 20 early 20s bwe yali naye oba kamera gwe zaalaga CCTV cameras bwe zaalaga mu hotel oba mu kisulo kye baali bapangisizza bw'atyo munnange azuuliddwa. Kakati munnange omukyalo ono ye yasembayo okulaba Dr. Spire Kiggundu era munnange ono atubuulidde ayogedde omulundi ogusookedde ddala okuva lwe yakwatiddwa. Ono nno ye Eva Mbabazi era nga amawulire gatukakasa nti muwala wa mama Mbabazi. Amawulire ag'omunkubu bwe galaga anti abantu basobola okusibako omuntu ow'olumu nga si kati nga bw'olaba baga Kibuule mutabani wa Museveni naye ng'ekituufu si mutabani wa Museveni bingi Munyarwanda naye si mutabani wani wa Museveni kyekyamazima. Kakati munnange n'ono Eva Mbabazi gesinaba kukakasa nga batugamba nti muwala wa mama Mbabazi. Kati munnange omukyalo ono atemera mu myaka 20 kugambye nti ali mu early 20s munnange ye mukyala oba ye muntu yasombayo okubeera ng'alaba Dr. John Spire Kiggundu nga mulamu. Kati bw'atyo ayogedde omuntu ogusookedde ddala okuva lwe yakwatiddwa bw'atyo n'atusigira ekifaananyi ku circumstances ennyingi ezeetoololera ku musawo Dr. Spire eyafa era ebibuuzo bingi oba oli awo binaddibwamu bye tubadde twebuuza. Kakati munnange Dr. Kiggundu ono ye founder owa Hanrob Hospital. Ono yasangibwa nga mufu wali ku Dream Guest House e Lubuwa Juni nga 21-25 ssaawa emu yokka ng'eyiseewo nga kyajje achecking in oba okubuukinga ssaawa kwegamba okuyingira room yagiyingira ssaawa 11:45 ez'olweggulo. Ssaawa ezo abantu banyuse buli omu kijjako gy'ayitidde nga tanaba kuddaka. Ate munnange Paul George Kafeero yagamba nti gw'otoopime oba ewatali kapima. Waliwo omukyalo omwe yanyumiza n'agamba nti ye munnange n'atambula ku ndi bbaawe alina engeri gy'amukebera okulaba oba waliwo ava okumutaagula oba wayasaanyoose mbw alina enkebera gyamu naye basajja si bangu muganda wange. Bwera lumu yamugamba nti gwe olina gw'ova n'amubuulira nti obubonero buno na buno obubonero mbuli yabulaba. Kakati munnange obudde obwo obw'olweggulo abantu be bati munnange babaako gye bayitira olw'ensonga zetutamanyi. Kakati Kampala Metropolitan Police bwetu yakutte Mbabazi omukyalo ono kugambye ali mu myaka gye 20 awo n'omusobya katonotono naye nga tannaba kubeera nga munnange ate asukka oba 25 ali wansi wa 25. Kakati ono omukyala CCTV footage ebifaananyi bitune bya kamera okuva
mu guest house eno eya Dream Guest House wali Erubowa munnange byamulaga nga ava mu ruumu eyali ebuukingiddwa Dr. Kiggundu kennyini yali agyebuukingidde kati kitegeeza nti omukyala bw'atyo yajja n'amuyungako obweyunzi. Kakati munnange nga ayita mu munnamateeka we Mbabazi bw'atyo yagambye nti yasisinkana Dr. briefly mbu baasisinkana just kaseera katono nnyo era nti baali basisinkane on terms of professional consultation era ye n'avaawo mangu nnyo tiyajja nga muno gamba Dr. kugambye nti anti ndiye wano ku guest house n'ojja mu ruumu ne mwogera mu katono nnyo n'ofuluma n'ogenda katono nnyo n'ofuluma n'okola ki n'ogenda naye bba abantu ate munnange nga bamaze okubeera nga bawulira ebyo bye boogera birala kubanga ffe tetwaliyo tetumanyi balina obukakafu. Kakati munnange omukyalo ono Mbabazi bw'atyo ne yeegaana okuba nti nno alina akakwate ku kufa kwa Dr. John Spire Kiggundu era nti ye yaliwo akaseera katono nnyo ne boogerayogeramu awo katono nnyo era ye yali tategedde nti oba alina ekikyamu nti oba tawulira bulungi bayinza okuba kaliwa mu kwekwatako just oba kahaaga oba kushakinga hands bwe batyo just like that naye nga tebalina nnyo baakola kiraga nti balina nnyo baatuuka. Kakati munnange kitegeeza nti statement eno etulaga ng'era bwe baatutegeezezza SP Patrick Onyango nti already yamaze dde okubeera nga akwatagana bulungi nnyo ne poliisi okubeera nti nno ababuulira biki ebyaliwo. Kati Onyango yatugambye nti Mbabazi statement gye yawaddeyo bagirikodinze era bwe bati ne bagitwala ewa Directorate of Public Prosecutions DPP for legal advice ababuulire bakyalinze okulambikibwa okuva eri DPP oba alina omusango oba bamuteekako charges zonna mu ngeri yonna kati awo bafayiringe. Kati okusinziira ku ebyo nga bwe mpulidde nga bwe kati Onyango byayogedde kwegamba kisooka okunoonyereza twagala okumanya nti Dokita yafa ki okusinziira ku bantu bwe boogera bagamba nti yafa heart attack. Dr. Spire Ssentongo yagambye muganda w'omugenzi ti temukola ki temutandika kubeera nga mukola speculations okuteebereza buli omu gekirala kiri tulinde obuulira ne kati ono yafa ndowooza bagamba bo abantu bagamba nti heart attack naye nga ate police tena bakubeera nga obuuli awo evaayo tuwa official statement nti yafa heart attack. Kati bingi nnyo byebeesigaliza bo nga bo police mu kunoonyereza kwabwe era batayagala ku disclosinga kiki ekyatta omwami ono nga baagala okusooka okukwata omukyalo ono Mbabazi eyakwatiddwa edda n'abannyonnyola nti ye yaliwo akaseera katono nnyo. Kati DPP munnange ndowooza okusinziira ne ku postmortem eyakolebwa abasawo kitegeeza nti babeera bagenda kuba babitunuulira balabe nti yafa heart attack yava ku ki ye Mbabazi agamba saamukwatako. Kakati awo munnange we tulinze kubanga ye initial report heart attack Dr. Kiggundu yafa heart attack. Kakati investigations munnange zikyagenda mu maaso okubeera nga zinnyonnyola heart attack ya kikaaki. Kakati abantu bwe batyo ne babeera nga bapikiza nnyo interest mu nfa ya Dr. Kiggundu era nga bamutegeezezza nti activist Dr. Jimmy Spire Ssentongo ono nga ye muganda w'omugenzi bw'atyo munnange yakubye omulanga eri public to avoid speculation. Balekerawo okubeera nga munnange bateebereza naye abantu nga bwe tubamanyi basobola okuba nga tebateebereza si kyangu nnyo. Kakati munnange abantu baagala okulaba ku kifaananyi kya Mbabazi ekintu ekitasoboka nsuubira okuba nti poliisi tosobola kubeera nga ekikola okuleka mpozi kubanga kino kyekyongera okubeera nga kikakasa nti ono bakyanoonya bunoonya musango nze kyamaze dde okundaga nti already okusinziira ku postmortem kitegeeza nti ono bayinza okuba nga ali awo bagenda muvunaana ki kubanga abantu bagamba nti obuwala obwo obuto abasajja abakulu beesiba ku bwana obuto bubatwala 19 ate bo tebasobola abasajja abakulu bamira zivayagora. Omulala yatuuse n'okugamba nti nno baasangayo mbu
test kits za HIV bwazisangayo bamala kwekebeza bulungi ne bagenda mu kweyokya. Kakati ebyo byonna munnange biri awo era bagamba nti abasajja akulu bali badde bagenda ne sayizi zaabwe oba oli awo zimpola so si yongera sikola ki sikuwulira mbunedda bandi baddeyo tebakola ki tebagendayo kubanga nti emyaka egyo muganda wange oyinza kugamba kimu may his soul rest in peace, eternal peace. Kakati si byangu kubanga bw'obanga toli energetic oyinza okufiira ku duty nga balubu. Muganda wange oyinza okufiira ku duty nga balubu, naye nga kigambibwa okuba nti abantu abamu tebalina eddagala libamira, eddagala eryo liba litera okuba n'amaanyi. Tetumanyi kale kikyaliwo exactly, naye okusinziira ku biriwo ne poliisi kyeyogera kitegeeza nti ono bwe bakkebera omulambo nekitebubanga ono incident oba oli awo waliwo ekintu ekyo bagamba heart attack, kitegeeza nti too much activity. Kigambibwa okuba nti bamira amakerenda kati nga bw'olaba Viagra okusobola munnange okubeera n'amaanyi amayitirivu ennyo mu kisaawe. Naye ate nti omutima enkuba gye gukubamu omusaayi guba gudduka ku sipiidi, kiba kitegeeza nti oyinza okufuna obuzibu, oyinza okufuna heart attack, omutima ne guyimirira. Okay munnange byannaku naye si ye keesi era esoose okubaawo mu ngeri efaanaganako bwe zityo. Zino keesi zituzirabye emirundi mingi nnyo nti just babeera unfortunate n'abeera nga asangiddwa akwatiddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Naye n'omulala gwe ndabi ayinza okufiira mu migugu. Ndaba Luwemba ono yali personal assistant wa ali nnyo famire ne bannamwandu ba Seggirinya. Namulaba juzi kikafaananyi nga alinga comfortinga namwandu wa Seggirinya. Muganda nga ndaba bali close nnyo distance. Tugamba nti emmotoka no gye basooka okutunda, emmotoka ya Seggirinya gye basooka okutunda ku half price, bannamwandu ne bazigaba na ssente nga bagamba nti abantu bana kyakulya, abaana already ku 9 5 si ba Seggirinya. Kale minange bingi saidize eyo, naye n'oyo naye Luwemba nalaba akafaananyi ako n'entyamu. Kakati munange amawulire amalala General Museveni mu ngeri y'okwewuunyisa nti gavumenti bwetyo eyongeza emisaala egy'abakaawo, ba town clerk, ba commissioners ne ba under secretaries. Era General Museveni munange kino bwatyo nga kikolebwa ku biragiro bye, emisaala egy'abakaawo, town clerks, commissioners wamu ne ba under secretaries bwe batyo munange bali mu kamwenyumwenyu akaddala. Kakati munange ebiwandiiko biragira ddala nti emisaala gino bagyongeza era nga sente zino okongozebwa kiba kitegeeza nti Julaayi nga 1 gye batandika okubeera nga babala 2025. Julaayi nga 1 gye batandise okubeera nga babala, era nti baagere wagire Museveni ne beemulugunya ne bamugamba nti no ffe tukola nnyo, abamu batuteeka wala nnyo ne famire zaffe kati tuba twetaaga ssente, expenditure nnene nnyo. Naye munnange n'abasomesa baba deployinga eyo buli wamu, kubanga oba omusomesa wa gavumenti era bajja kuteekayo na gy'osanze. Naye akasente munnange okubongeza naddala ba art teachers bo tebabongeza. Kati gavumenti yatukakasa juzi terina ssente z'aba art teachers. Kyokka ate munnange zino zo ezifuna zeewa ababaka ba parliament mu bagulirira ezifuna ezo zo zirabika, naye abasomesa simanyi kiki baakola. Omuntu ayinza okufuula omuddu n'akuteeka awo mu buddu ng'akimanyi mujja kubuddukamu obusomesa musaaga oba oli awo aleeta abantu be. Ekyo kyo kubanga emirimu mu gavumenti bagamba mingi mwegiri, naye nti osanga kati yunivasite ng'eye Makerere nga baprofesa erina batono. Universities eziri mu Uganda ojasanga eza gavumenti nga profesa balina batono ddala omu, naye nga profesa gye bali. Naye olw'okuba nti nno emirimu egyo bagiteekako obukwakulizo, tebagala kubasasula n'ebirala,
n'emirimu emirala ne bagirekayo nti katuwekanga nti staff kati ye Makerere okubanga yeetaaga abakozi 100 naye nga bagabako emirimu 3 egisigadde giri awo nti omuntu omu akola emirimu gy'abantu nga 100 naye ng'emirimu weegirira gavumenti sente eba nazo kubanga ezo ezifuna etya zeeyongeza zeegaba mu palamenti n'awalala zegenda okuyiwa mu campaign bwe zirinda ozirabe zibagenda okuwa bannabyabufuzi okubeera nga bakyankalanya naddala opposition zibagenda okuwa security okubeera nga bacrackinga down bwe kye bayita terror oba labor activities zonna ze balowooza nti nno ziteekebwamu bayita ba foreign funders. Kakati munnange ekyo kiri awo sigenda kubanga nsukkawo nnyo oba oli awo yabadde emboozi yaffe tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo Mukama Katonda akuume.